أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. استغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقم. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم. ومن جاء تقولي لزاه متنا مجد واشتبه الله سبحانه وتعالى زاكوك سبا أساسا ملين به جد النبي وفي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. nga tukyeyongerayo n'okubeera nga tunnyonnyola ebigambo by'omusajja ayitibwa Imam al-Busiri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ebigambo ebyamakulu ebyamagezi ebibuulirira omwoyo gwange n'ogugwo okubeera nga twetereeza maaso g'obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu yatukubiriza nti wadharu dhahira al-ithmi wa batina, tuleke ebyo ebibi kungulu kwabyo ne munda mwabyo. Era kyekibeera nga kitusomesa sharia kubeera nga kitutuusa okubeera nga tutukuza munda waffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna fil jasadi mudgha, mazima omwana Adamu ayina ekinyammutima. idha saluhat salaha aljasadu kullu, singa Allah subhanahu wa ta'ala asobozesa omwana Adamu oyo n'alongoosa ebyomunda bye, omwoyo gwe gwonna guba gutereera. wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb, singa omutima gw'omwana Adamu gubeera teguteredde, era yenna tasobola kubeera nga atereera. Twakomye nga Imaamu atugamba nti wa khalifi nafsa والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. yali atukubiriza Imaamu al-Busiri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala n'agamba nti oba oyagala okutereeza omutima gwo ogufuule mugonvu kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagulagira, era olwane nagwo okubeera nga tegukola Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. yagamba nti wa khalifi nafsa, singa omwoyo gwo omutima gwo gubaako ekintu kyegukulagira gwawukaneko, wa shaitaani ne shaitaani kennyini, nga kino kiyinza okubeerawo mu mbeera nga yatakhasamu al-aql ma'a nafsi, nti kimanyiddwa nti aqlu y'omuntu oba obwongo bw'omuntu bumulagira kubeera nga yaf'alu al-khayr, okubeera nga akola birungi. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakhatabanga nnyo obwongo bw'abantu n'ababuuza nti afala ta'qilun, abange mmwe temufumiitiriza, temulowooza, temutegeera ku ebyo bye mbagamba. Kati Imaamu yaleeta embeera n'agamba nti wa khalifi nafsa washaitaana wa'asihima, tisinga omwoyo gwo guno gujja ne gwagala okubeera nga yatakhasamu ma'a al-aqli, nga gulwana n'obwongo bwo kye guweereza. Ekimanyiddwa nti obwongo bukuweereza kubeera nga okola kintu kirungi. Omwoyo guno ne gwagala okuwakanya obwongo kye gukulaga nti kye kituufu. Shaitaani nejja nga eringa ye hakamu, nga egenda okulamula wakati wo n'omwoyo gwo n'obwongo bwo. Oba okubeera nga obwongo buno buzze mu mbeera nga buwakanye ne shaitaani kyebulagira, nekijja mu kaseera ng'omwoyo kati ate ye hakamu, ye mulamuzi. Kino yatuwa embeera bbiri. Ekimanyikiddwa ti al-aqlu
ya'muru bil khair obwongo bw'omuntu bumuweereza kubeera nga akola kintu kirungi naye alina abalabe ba mirundi ebiri annafsu wa shaitan omwoyo ne shaitan nakubamu embeera ekafaananyi naga nti singa obwongo buba bulina ekirungi kyebukulagira okukola shaitaani nejja neyagala okuwakana n'obwongo bwo kati omwoyo guno nga gwe gulina okusalawo wakati wa shaitaani n'obwongo bwo oba okubeera mu mbeera nga obwongo bwo bukulagidde ekirungi ekirala nga shaitaani ekiganye kati nekijja nga omwoyo gwe gulina okulamula wakati w'obwongo ne shaitaani yagaa nti wakhalifi nafsa wa shaitaana wa'sihima ti mu mbeera yonna shaitaani n'omwoyo ze bunajjiramu nga ye hakamu ye mulamuzi wakati wo n'obwongo bwo wa'sihima tokkirizanga nasiha ya shaitaani shaitaani kyekugamba kukitwala oba omwoyo gwo nafsu hawa nafsi omutima guno kyegwagala gondera bwongo bwo kyebukulagira kubanga bo bulagira kirungi naga nti wa inhuma newe kijja mu kaseera nga mahadaka nusha fattahimi nga shaitaani eringa eyagala okukulagira ekintu nga kirungi yani akhlasa laka nusha ngekuleetedde ngekumaze okuwundira nti kyekulagira kirungi nnyo mu mbeera esembayo ono seeka yaleeta in allati bimaana shak ng'agezaako okulaga nti nasiha ya shaitaani tesobola kubeera nga ekulagira kukola kintu kirungi mu mbeera yonna wadde hawa nafsi wadde omwoyo gwayo kukubeera nga yaleeta wa inhuma newankubadde ng'oyinza okulowooza mu kaseera kamu nti eyinza okuba nga kyekuleetedde kirungi fattahimi beera nga tokkiriza nasiha egyo ebeera nga ekubuulirira ekikutegeezebwamu nti shaitaani n'omwoyo gwo hawa nafsi guno mukubeera nga bikulagira kubeera nga okola ki ng'okola ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala imaamu nakubiriza mu mbeera zo zonna ez'obulamu beera nga togoberera shaitaani wadde hawa nafsi wadde omwoyo gw'omutima gwo kyegwagala. Sahal bin Abdillah yagamba nga yafa mwaka gwa 201 hijri yagamba nti ma ubida Allah bishai mithlu mukhalafati nafsi wal hawa Allah subhanahu wa ta'ala tasinzibwangayo na kintu kyonna kyamaanyi oba kyagalwa mu maaso ge nga muntu kusalawo n'agaana okugoberera omwoyo gw'omutima gwe nga gumulagira okubeera nga gukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala oba omwoyo gwe okubeera nga gukulagira ekintu nga Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala n'obeera mu kifo nga Mungu takyagala n'obeera mu kifo nga shaitaani ina kyekulagira oba omwoyo gwe gulina kyegukulagira naye n'osalawo n'olwana nagwo n'ojahada omutima gwo n'ogulwanyisa okubeera nga togoberera shaitaani kyeyagala Allah nabbi atugamba Sahal bin Abdillah agamba nti kyekimu ku bintu omuntu byayinza okusinza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abyaga n'asanga obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye mu maaso gowe nga Allah subhanahu wa ta'ala musiimu ku ye. Era ekikulaga nti makru ya shaitaani abooluganda shaitaani si nnyangu nnyo ya mwanadamu kubeera nga agyewala naye ate era woba ogyewaza Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga akusiima mu maaso ge n'otuka Allah subhanahu wa ta'ala ng'olimu abo be yasiima. Tunuulira omusajja omulongoofu yagamba nti inna shaitaana yaftahu lil insani 99 baaban min alkhairi shaitaani eyinza okuwundira ebirungi 99 nekugulirawo emiryango 99 naye ng'efa oyingire mu mulyango gumu gwokka bwe guti ogw'ekibi ebeere ng'ekumaze ekuteerawo ebirungi 99 ku 100 naye nga kyefa oyite mu bino olowooze nti byonna ekwagaliza kirungi osobole okugwa mu mulyango guli omubi gweyagala. Era kyekiri imaamu kyeyatandika nakyo mu baiti ez'emabega nti kam hassanat ladhatan lilmar'i qatilata min haythu lam yadri anna summa fi ddasami bimeka ku mwoyo gwo oba omutima oba shaitaani biyinza okuwundira mu byoyinza okulaba kungulu nti birungi naye nga kam hassanat ladhatan lilmar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi ddasami shaitaani bimeka byayinza okuwundiramu ng'obiraba birungi naye nga mazima ddala assumu oba obubi bweyagala okukusuulamu ebubissemu ebyo ebirungi ebingi
byekuwaanidde ba byekuzayyanidde kungulu. So nabwe kityo kikulu nnyo gwe muganda nga mpuliriza okubanga tulwana nnyo okubeera nga tulwanyisa emyoyo gyaffe ne obutagwamu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Nga hadith gye twasomye ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a fi ihda al-ghazawat yabagamba nti raja'na min al-jihad as-sughra ila al-jihad al-kubra, tuvudde mu lutalo olutono olw'okubanga tujjako abantu ensingo ne tudda mu jihadi enkulu ey'okubeera nga tulwana n'emyoyo gyaffe okubeera nga tetukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Imam ng'ayongera okukubuulirira gwe muganda nga mpuliriza okulwana n'omwoyo gwo okubeera nga otuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga nahaita nafsaka anil hawa, nga walwana omwoyo gwo n'okugaana ebyo bye gwagala okukola nga tebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, osobola okutuukayo nga aljanna hiya ma'wak, nga jjana kyekifo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okuteekamu. Akubuulira n'agamba nti wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaida al-khasmi wal hakami. Nti mazima ddala tokkirizanga mu mbeera yonna, mu mbeera zonna mu bulamu bwo okubeera nga ogondera khasman wala hakama, mu mbeera gye banyonyoddeko abooluganda nga sheitaani ezze nga yegenda okulamula wakati wo n'obwongo bwo oba omwoyo gwo nga gulamula wakati wo ne sheitaani, ti la tuti' minhuma khasman wala hakama. Embeera yonna sheitaani gyejjiddemu oba khasimun lak, oba egezaako kulwana na bwongo bwo, oba egezaako kubanga ekulaganga yeyagala okulaga ekirungi, la tuti' minhuma, togigondera wadde omwoyo gwo. Sawaan oba sheitaani yejjidde mu mbeera yakulaga nti kyekulaga kyekirungi, oba ejjidde mu mbeera yakulaga nti ekulwanyisa okola ekibi, togigonderanga mu mbeera yonna. Lwaki? fa anta ta'rifu kaida al-khasmi wal hakami, kubanga gwe mu mbeera yonna gyejjiddemu n'omwoyo gwo gwe gugenda okubeeramu okimanyi nti kikyegendezaako kubanga ekola ki, ekutuusaako, egezaako kubeera nga ekutuusa mu mbeera ey'okubeera nga ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera yonna sheitaani nusuhu gy'ebeera nga ekuwadde, sheitaani tekuwangalira, tekulundiranga ekintu ekirungi kyonna n'olowooza nti kirungi kubanga eba mabega waakyo egezaako kubeera nga ekusuula mu bukyamu oba mu kubeera nga ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekimu n'omwoyo. Sheikh n'amaliriza bayite fasula eno ey'okubiri n'ekintu kye twatandise nakyo kye yatandika nakyo ng'agamba nti fa inna ammarati bisu annahu kana yattahimu nafsahu bilqusur, yalinga yattahimu nafsa, yani yeerabanga ye mukendeevu, era nga basalafu salih bonna bwe batwe baabeeranga abaatukulembera abaasooka nga balaba emyoyo gyabwe nti mikendeevu mu kubeera nga bakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalagira oba okubeera nga batuukiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabaagalamu. Nagamba nti astaghfirullah, saba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsonyiwe, min qawlin bila amalin, okubeera nga sobola okubeera nga njogera ebigambo naye nga sibikolerako. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ansonyiwe nze naawe muganda wange okubeera nga twogera ebigambo nga tetubikolerako. Laqad nasabtu bihi nasla lidhi ukumi, kyenkola ekyokubeera nga njogera ebigambo nembeera nga sibikolerako kifaanananga nasabtu bihi nasla lidhi ukumi, mbeera nga akutte omukyala amanyikiddwa nti mugumba tazaala, neŋŋamba nti kati ate bana eno famire oba dhurriya eno famire eno ye yagizaala, mu mbeera y'okubeera nga ninga amujooga oba amukkakkanya. Naye yeetwala mu mbeera bwetyo. Naga nti bannange bye mbabuulirira muganda wange nyinza okubeera nga ninga omukendeevu ku byo, naye nsaba Allah ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ansonyiwe bwebanga bye mbagamba sibikolerako. Kifaananako n'okubeera nga ninga agambye omukyalo atalina abaana oba tazaala gy'alina abaana. Wano maqaamu hadmu nafsi, maqaamu yakwekkakkanya, maqaamu yakuteerabawo. Nga Ibn Ataa'illahi Sakandari yagamba mu bigambo bye eby'amagezi, naga nti almu'minu, omukkiriza yenna abeera atya, annahu idha mudih, singa bakuwaana n'ebigambo byonna byonna nti oli bwoti, oli mulungi, okolafaananako bwotyo, istahya min Allah, okwatibwa
ensonyi obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuthna alayhi biwasfi la yashhadu min nafsi, okubeera nga kyebakuwaana nakyo abantu kungulu gwate mazima ddala weweetunulamu olabira ddala nga tokirina, oba mubya ddala gweotunulamu olabira ddala nga tokiri. Era kyekifaananako n'ekigambo ky'omutontomi emu kye yagaa nti yadhunnu nnaasa bi khairan, abantu we bandaba bo bandabamu birungi, la sharru nnaasi illam ta'fu anni, naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gw'osinga okummanya nti ndi muntu wa bunyoomoofu, ndi muntu mukkakkamu, singa obeera nga tosikiriza n'obeera nga onsonyiwa. Kati ekifaananako na kino Imam kye yatandika nakyo nagaa nti astaghfirullah, neneza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga nina bye mbalaamira baganda bange okubeera nga mubikola mu birungi, naye nga ate nze ndi mukendeevu ku byo. Nabwekityo tekigaana muntu kubeera nga wano waliwo amasala ge tuyinza okubeera nga tutunulako oluvannyuma lw'ekigambo kino. Ibn Ataillah kyagaa nti idha waqaa minka dhambun, Allah wakugezesa n'obeera nga olina ezzambi ly'oguddemu, fala yakun sababan liyasika min husuli listiqama maa rabbik, toggwamu ssuubi ti ate osobola okubeera nga otereera oluvannyuma lw'ekyo n'otereera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha waqaa minka dhambun, singa obeera nga obaako ezzambi ly'ogwamu, fala yakun sababan liyasika min husuli listiqamati maa rabbik, tekibeeranga oba tebeeranga ensonga ekumalamu essuubi okuba nti ojja kutuuka ofuuke mulongoofu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba lwaki faqad yakunu dhalika akhiru dhambin quddira alayk, kubanga lisobola okubeera nga lizzambi Allah subhanahu wa ta'ala lasembye okugezesa nalyo, kati teweeraliikirira nakubeera nga osobola okulongooka oluvannyuma lw'okubeera nga ogudde mu zzambi olwoba okubeera nga oli mukendeevu. Era bwe kityo Imaamu tugamba nti astaghfirullah min qawlin bila amali, nenenyiza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga nina bye mbakubiriza naye nga mbyogera bwogezi bila amali, ng'ate ndabika nga sirimu abo ababikolerako. Kifaananako okubeera nga ngambye omukyala nti alina abaana ng'ate nkakasa nti tazaala. N'agamba nti mu mbeera eyo Imaamu yali yattahimu nafsahu bilqusur, yalinga alaba nti ye mukendeevu mu kubeera ng'akola ebyo ebirungi by'abalagira okubeera ng'akola. Abaffe ekibuuzo kye tuyinza okwebuuza gwe nange muganda nga mpuliriza, tokkirizibwa okubeera ng'obuulirira banno okubeera nga bakola ebirungi gw'ate ng'obeera tobikola? Ansi eri nti ye osobola okubeera ng'olagira banno okubeera nga bakola ebirungi newankubadde nga ggwe oli bukendeevu ku byo. Lwaki? Tiwetutunulira aya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruna bilma'ruf, ti Allah yatufuula abantu abalungi olw'okuba nti tulagira empisa ennungi ne tuziizaako abantu empisa embi. Yasembyayo ki Allah? Yagaa nti watu'minuuna billah, mulumala okukola ebyo ne mubeera nga mukkiriza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi baffe ne batuvunulira aya eyo ne batutegeeza nti mu kulagira empisa ennungi ne mu kulagiza empisa okuziiza abantu okukola empisa embi bye bimu ku biyinza okuyamba gwe muganda wange mpuliriza okubeera nga naawe otuuka ku level ey'istiqaama ey'okubeera nga otereera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. So tekikugaana kubanga oli mukendeevu mu kukola birungi kubeera nga ate obiragira banno. Abu Hurayra radiyallahu anhu yatugamba nti muru bil khair, mulagira abantu okukola ebirungi, wa illam ta'malu bi, newankubadde nga musobola okuba nga muli bakendeevu mu kukola ebirungi lagira abantu basaale, newankubadde nga oyinza okuba nga oli mukendeevu mu kusaala. Lwaki? Tiwonoobalagira okusaala omutima gwo gujja kugonda otuuka otandika okwenenya nti bannange ngamba bannange okusaala naye nze sisaala. Naga nti mulagire wa'mur wanha anil munkar, era mulagire n'abantu okubeera nga bava ku bibi, wa illam tantahu bi, newankubadde nga musobola okubeera nga muli bakendeevu ku byo. Lwaki? Ti buli bumu n'abagaana bo kennyini bajja kukomawo bakole ki? Babeere nga babasika. Era ekifaananako bwe kityo omusajja yajja eri Imam Ahmad bun Hanbal rahimahullah n'amugamba nti ya Imam, rajulun ya'muruna bilma'rufi, tulina omusajja atulagira okubeera nga tukola ebirungi, walam ya'malu bihi, naye ate ye tabikola. Wayanhana anil munkar, n'atulagaana okukola ebibi, ate ye n'akola ki?
nabira nabikola nabagamba ya hadha owange gwe satus'al an ilmihi alladhi alimta wa lan tus'al an amalihi alladhi ya'mal onakulagira okukola ekirungi ojja kubuuzibwa ku irimu gyakusomesezza naye ate tojja kubuuzibwa ku mirimu gye ye gyakoze. So osobola okulagira muganda okubeera nga akola ekirungi, tekikugaana kubeera nga okola ddaawa newankubadde ng'oli mukendeevu ku kyo, kubanga kisobola okubeera nga kikuyambako naawe okubeera nga ogonza omutima gwo, okubeera nga okola ebyo byolagira banno okubeera nga babikola. Imaamu era yeeyongerayo okubeera nga amenya omutima gwe, kubanga nga bwe twatandise nga tubagamba nti as-salafu salih bo baalinga tebalina kye balaba mu mirimu gyabwe, ng'alaba ng'alinga siina kye nali nkozeeyo mu birungi byonna. Kwetwala Ibn Abbas we yagamba nti law alimtu anna Allaha qabila minni hasana latamannaitu al-maut, singa nkakasa nti Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinayo ekirungi kye yali akkiriza mu birungi bye nali nkoze nandyegombye okufa, naye olw'okuba nti siina assurance eyo ekitegeeza nti ye yali yeeraba nti siinayo wadde ekirungi kye nali nkoze. Nabwekityo Imaamu byembeera gye yessaamu. Era Imaamu Ibrahim ibn al-Adham musajja lumu yamusanga ng'atambula namugamba nti ya Imaamu, namugamba nti ya hadha owange gwe gwe bawaana okuba nti oli mulungi, wa anta mura'in, nze nga nze nkulaba olinga gwe omusajja eyeeraga akola riyaan. Omusajja yeewuunya Imaamu ibn Ibrahim al-Adham okujja gy'ali namugamba nti ani akulazeeko ku haqiiqa yange, ku butuufu bwange obwennyini bwange bwennyini, kubanga mazima ddala abantu bonna bandaba nti ndi mulongoofu, naye ate gwe kyoyegedde nze kyenneerabamu okubanga ninga eyeeraga. So tekitegeeza nti ate yali yeeraga, wabula yali mbeera yakubeera nga yekkakkanya okubanga alaba nti talina wadde n'ekimu kye yali akoze mu ebyo biyinza okubeera nga asanyusa Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu atugamba nti amartuka al-khayra, neeraba nga nze nkulagidde okuba nga okola ebirungi, lakin ma tamartu bihi, naye ate ndabira ddala nga nze ninga atabikoleddeeko, atabyeragidde. Wama staqamtu fama qawli laka staqimi, nze sinnaba kutereera, naye ate ebigambo byange nze nga nze sinnaba kutereera, naye ate ebigambo byange bye binaatereera, bwe mba nga nze nnyini bigambo sinnaba kutereera. Yani ma staqamtu bifili al-ma'murat, sinnaba kutereera kubeera nga nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala byonna n'okuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala byonna, ate ebigambo byange bye binaatereera. Tukitegedde nti hadha min babi hadmi nafsi, kubeera nga yekkakkanya ng'alaba era ddala nga talina wadde omulimu omulungi gwe yali akoze mu kubeera nga asanyusa Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo omwanadamu naye w'okubirizibwa okubeera nga mu mbeera yonna antara taksirak, nga maama waffe ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha bwe yatugamba nti omuntu kubeera nga atuuka ku ddala gye yeebaza Allah, okubeera nga alaba obukendeevu bwe, okubeera nga la yara amala, nga talina wadde n'ekimu kyalaba nti alina kye yali akoze mu birungi. Imaamu ye maqaamu yemu gy'agezaako otukubiriza nti beera buli kaseera nga weemenyaamenya ku Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti wama staqamtu fama qawli laka staqimi, sinnateerera kutuuka ku ddaraja ya istiqaama, kati ate ebigambo byange bye binaatereera. Istiqaama kwe ku muntu okubeera nga akola byokka Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabi mu suratu Hud, fastaqim kama umirta, tereera nga we nakulagira. Ibn Abbas radiyallahu anhu atunyumiriza nti Nabbi yagamba nti shayyabatni Hudun wa akhawatuha, bamulaba omu Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti essura eno eya Hudu, obukambwe Allah subhanahu wa ta'ala olw'etteeka lye yandagira kindeetedde okubeera nga nzija envi ku mutwe gwange, olw'okubeera nga neeraba nti ndi mukendeevu ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yandagira, okubeera nga astaqimu, ntereera nga bwe yandagira, kwe kutuuka okubeera nga mundaba ninga ameze envi olw'obukambwe bw'etteeka Allah lye yanzisaako n'obukalu olyali okubeera nga ndituusa. Kyova olabanga abamanyi baffe abamu bagamba nti dharratun min al-istiqama khayrun min alfi karama
Allah kuwa buwi ompeke yettondo nimu weriti mukubeera ng'otereeranga Allah waakwagala kisingamu ng'okuwa ebyamagero nga 1000. Era batulagira nti la takun sahibu karama, tobeera muntu anoonya byamagero, kubeera nga Mungu akolera byamagero, kubuuka mu bbanga, kuwonya abantu batalaba n'ebifaananako bwe bityo. Lakin kun sahibu istiqama, beera muntu anoonya, omuntu anoonya okubeera nga atereera nga Allah subhanahu wa ta'ala bwamwagala. Ekintu ekitali kyangu kyakubeera nga otuukako, kyokulaba nga Imam ye yalabira ddala nga mukende mu kubeera nga atuuka ku daraja eyo. Naga nti wala tazawwadtu qabla al-mawti nafilatan walam usalli siwa fardi walam asumi, ndabira ddala nga nze ndi mukendeevu nnyo mu kubeera nga ntegeka azzaad oba entanda gye ngenda okubeera nga nzira nayo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atuuse okunzijulula. Wala tazawwadtu qabla al-mawti nafilatan, siinaayo kyentegeseeyo mu mirimu emirungi ejja sunna gyenyiza okubeera nga nsabirako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsonyiwe. Walam usalli siwa fardi walam asumi, era ndabira ddala nga siinaayo wadde swala. Haza min babi taqlil an nafsi, ndabira ddala nga siinaayo wadde swala zensadde ennyingi okujjako eza farada wadde okubeera nga nsiiba okusiiba okwa sunna. Naye nga hadha mustahil fi haqqi, kubanga thana alayhi al-ulama annahu kana wari'an zahidan. Abamanyi baali bamuwaana dda imaamu ono nti yali mutya Katonda, nga muntu yuqbiru ala Allah, yettanira okubeera nga akolera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olw'okuba nti yalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala azama ye, azama Allah subhanahu wa ta'ala w'amaanyi ku ye, Allah subhanahu wa ta'ala byamugabiridde bingi ku ye, kwe kutuuka okubeera nga yalaba nga byonna alinga atalina wadde ekirungi kye yali akoze. Khairu zaadi taqwa, era nga entanda esinga okuba ennungi n'entanda y'okubeera nga tutya obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu yalabira ddala nga mukendeevu nnyo mu kubeera nga ategese entanda y'okubeera nga atya obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Osanga gye yandisanze nayo obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musiimu ku ye. Imaamu bw'atyo bwe yamaliriza fasula ey'okubiri nga amenya omutima gwe, ng'alabira ddala mukendeevu nnyo mu kubeera nga akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagidde. Bw'abanga imaamu afaananako bw'atyo, abamanyi gwe waawaana muli Imaamu al-Baydawi, Imaamu Zarkashi, Imaamu Jalaluddin al-Mahalli, Imaamu al-Qastallani wa ghayruhu min a'immati hadha ad-din, nga baasharaha ekitabo kye ne bamuwaana ne bamulaga nti yali musajja mutya Katonda. Bw'abanga yali ku ddaraja ekyo ng'alabira ddala nti muqassirun fil a'mal, ate olwo gwe muganda wange ampuliriza, gw'olina kubeera nga ate oyitiriza okubeera nga okaaba nnyo, okubeera nga weegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga tuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah nga atusonyiwe. Barakallahu fiikum, beebaza okubeera nga mumpuliriza. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala antweke mu abo abakolera ku ebyo bye mba njogedde mu birungi, nammwe Allah subhanahu wa ta'ala ababeeze bulungi, atuwe okubeera nga nastaqimu ala awamirihi, tugumira okubeera nga tukola ebyo byatwagazaamu n'okubeera nga tuteka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.